Njogamba otya? Alhamdulillah. Kama mulungi atukuumye ekiseera kyonna nga tudda buto. Yeah. Endongo etambula etya kuba okunira ngeri gy'oniramu ndowooza buli kimu kitambula bulungi? Endongo eri okke terina buzibu. Ntambula bulungi nnyo, kagobako atambula, zigulawo atambula, bivulu tukuba, bafaani mutuwagidde tuli kati wano comedy store. Kwegamba byebyo, tambula nga bitwabibala, nga bwe mwabimbalira. Yeah. Tutizingamuko emabega kawo n'otugamba nti obaoliawo olina album gy'oyagala okuteekera abafaani bo obaoliawo gite omwaka ogujja. Yes, definitely. Mbadde ng'ebbanga byonna njagala otayo album. Naye ngeri album gye batenda tezipiikinga bulungi nnyo mu Uganda. Ndaba nja kwestinga music wange. So natayo ka EP ne kakola bulungi. Kwe kwava n'olimba lwange lwa City Regular, the biggest song mu Uganda wano with over more than 15 million views mu myaka ndowooza 2 kwesatu. So nendaba nga it's not bad. Ne ngamba kankoleka album inshallah next year if all goes well nja kubanga njita. Yeah. What's so special about this album? Because ebiseera ebisinga abayimbi bata album nga basubiramu kyamaanyi oba oli ebintu ne bigaana ne kubako nnyimba nga 3 zokka ezikola. Album yo bwetyo tosobola kusubira nnyimba zonna kola, naye waliwo ennyimba nga ziina bannyinizo nga tezijja ku making a noise. Omanyi waliyo good songs, good music, then eriyo n'ennyimba eziba hit. Kati album ebeerako ebintu ebyo byonna so ofuna hit then nofuna ennyimba eziwulirizibwa abantu ab'enjawulo. So omuyimbi ng'ota album obeera otera abafaani bo ab'enjawulo bakunyumirwe mu buli angle. So my album is a celebration of like so many experiences empiseemu mu music byenjize ne spice ow'enjawulo. Ebirungo bigenda kuba bingi kubanga spice nga tandika oyimba tandika nga versatile artist nga nkola ebintu ebyenjawulo. Nyimba R&B, nyimba dancehall, nyimba kadongo kamu, nyimba buli kimu. So it's been Spice Diana. So album yange egenda kuba my 10-year celebration with a lot of like ebirungo ebyenjawulo mu Spice Diana, different shades of me. And I'm looking forward to it. I know it's going to be an amazing. Manyi mu myaka 10 sikolanga album. It's going to be the first one. Yes. Katogere ku performance obola gye waliko essemuteeyo n'oserera n'ogwa oba ensonga eyo. By the way sigwangako ku stage. Ndoza negendereza nnyo era wonegendereza sera kwambala bukondo ku stage naddala mu byalo kubanga batoli sure stage efaanana etya okuleka nga wano comedy store wetuli omanya ka stage kazimbe ebichi omanyi bwefaanana naye mu byalo gye tugende batomanyi stage bwefaanana naye kwolwo nayagala nyambale nnyo nkikube so nentekamu akakondo butsi wansi nga zislide zina omubiri omuweweevu ate ne stage nga etuuyanye ng'olukuba lwatonye ng'eseerera kati so mu kuvaayo nali nvaayo na ku stage meanwhile nga performance yange ewedde so yimbidde mu nkondo probably okoye bino obikoze stage eseerera oluzinga ki balance so bwentyo nengwa nzitera kugwa nnyo ku stage okuleka nga neesudde obanga bya kinyumo anti ebyekinyumo nga entertaining my fans tukola ebintu bingi mu kunyumirwa vibe ebeerawo but that was a serious one. Nakiwuliramu era nakubawo ka hip eno side kesirina meanwhile nakubawo kale gumba kitwale nakubawo egumba tojagala nakubawo hip kubanga mba newayiriza but era I made fun out of it. I just laughed. I mean byali byansesa busesa ate nibafaani ne bansekerera kubanga nali nva bakolako fujjo. Katogere kyokuba nti wobeera performing obola ku stage nenge gyo interacting amu ne bafaani yo baneeno abamu kye bayinza okulabanga nti balina engeri bakukwatamu etali nnungi ate gwe nobyana oke nakyo bankwata bati etali nnungi nenge gye mwenyigamu sewosu bambi. I mean my fans for the last 10 years sifunangako bad experience with any fan ate bantegeera twetizinga nnyo and it's fun. I like it when I like up close and personal with the fan kubanga ebiseera ebisinga nze bivulu byembeerako batera kuntimba nga Spice Diana nzeka oba okuntimba nga nze main artist so genda okwesanga nga bafaani abasinze obungi okujja bazze ku lwange kati I want to give the best to abantu bano abasinga takulabangako ate asasudde akasente ate akwagala so I give them a chance to hug them, shake hands, exchange ebirabo, twewe ebirabo, mbawe ebirabo ne bampa ebirabo. It's fun. Kati nze lwaki nenyinyala fun first of all. Tebankwata obinti najja kunkwata mu ngeri etali nnungi sikifunangako. Yeah. Katogere ku mwali ku stage na performing and fake filmmaker and tulabawo intimate moment wa mwakisinga ate nga sigwe gusoose nga mukola obuntu ngo. Video dayo girabe.
tosala mugambo tosala kale sasa omugambo nzije mbu nennyonnyoleko kale kane nnyonnyoleko munange ate nakolaki we were like teasing fans because I came on stage, I phoned Fik, bategese babiri koro, ne musanga ne hug. Fik is my good friend. A good friend gwe tusaaga naye ekyovola most of abayimbi benkolagana nabo nina bennondamu benkola nabo bu challenge bwange benvibinga nabo ate nga tulina connection as friends. So to a hug, tubababuza our fans to awechi, but it was just a hug. There was nothing more than that. Yeah. Tulina saa zino trend gye tulinawo oba oli awo muyimbi katugambe producer oba writer ayinza okuguza oluyimba n'aluguza omuyimbi omulala nono ate n'alutwala walala kwegamba kibba nnyimba oyinza kwogera ki ku nsonga eyo kuba katulaba Shibba eri alina oluyimba lwe ate kati ne Joyland alina ne Ava P-side. Kibba nnyimba ebaddewo ebbanga ddene nnyonyo bibaddewo we just don't get to know about, but olumu ezoba si kibba nnyimba olumu mukontana kubanga abantu buli omu aba anoonya sente, so osanga omuntu aguze omuntu oluyimba nafuna n'agamba tebajja kumanya, but aba tamanyi kigenda vaamu, but it's not a good thing though. Si supporting up, but it's not a good thing to. What would you do if at all kyade kituusewo ku ggwe n'omuyimbi oba omulala? Tekintuukangako nnyo, kibadde nnyo munda, kintuuseeko nga kya munda, we deal with it munda because era kyova olaba nze batono beddiŋŋana because mba njagala nnyo waka wange ng'ali safe kubanga bawriter bali professional yakwandikidde olimba ate n'olusanga ki ewalala okuleka nga producer or anything like that, naye nga ye omuntu ali professional n'abalala bawriters ab'enjawulo bali professional nti amanya nti nja kuseera oluyimba naye mmanyi nti ndukuwadde mu mutima ki gumu and its business. Twakulaba oba it was public wali mukwano nnyo gw'omugenzi Moze Radio, ofunako obudde n'ogendayoko n'omukyalirako wamu ne famire ye besides okubeera nti oli mu kamera bakulabe? Nakavaayo ebbanga siddene naliyo, yes, I think it's not even 3 months teginanawera naliyo, yeah. Yali mukyala we ng'akyaddeyo n'abaana ng'abalaga watataabwe where he's laid, and it was an emotional moment. What do you talk about that? I was happy when I saw it. Actually, I saw it today, and I was like, wow, I loved it, and I'm like, kuba mami wa radio, that's all she needs. Ate kasta family but together, it's very important. Even when someone is away, the dad is away, Owe Chibagata is away. It's good that they stay together, and it's what we saw, it's what we wish for. So kirungi nnyo. Zaaliwo mama ze yali agamba ez'ettaka abayimbi mwatuukawo okubeera nti nomumuyambako okuba nga afuna ettaka lye yali agala oggula libeere part of the graveyard omugenzi wa Lays. I think she's still struggling with it kubanga the last talk gye nalina naye era yali aŋŋamba nti Spice, this is serious. Omuntu nanyini ttaka lino of course amanyi nti kirimu abayimbi ate abantu normally bakozesa nnyo chance eyo nti ebintu ebirimu abayimbi ajja kusaba sente zonna zakola ki zayagala, so the money was really abnormal. Zetagisa a lot of money that no one like single-handedly ayinza okikola nga ye n'agamba mpadde million 3 or even more than that, but era omuntu yenna ali awo nga so I know obusobozi anything you can reach out, you can go to Kaga or reach out to Mama Radio and support her because I'm sure she still needs it, because when I talked to her I knew and I saw it nti akyetaaga, but that's a lot of money that can't just be like tesobola kuwera in just a day or by one person ayinza zireta. It needs all of us. Okay, Dana, ekibuuzo kye nandagadde okubuuza, tulabyeko Bebe Cool emabegako of recent abaddeko mu tour, media tour TZ ne Kenya. Awawaawo bafans ab'enjawulo bakikubirako kempawa ez'enjawulo. Naye nga naawe oli omu ku bayimbi abalina international collaborations naddala TZ ze tumanyi ne tetwalabako ku nsonga eyo gy'ogamba nti ngenzeeko wano ngenze wano. Olowooza omuyimbi nga ggwe ali mu level eyo ayinza kusobola kukola ki okusobola okubeera ng'ataapinga mu audiences ez'ensi endala nga takoze ekyo nga Bebe Cool kyabaddeko? I think it's necessary. It's part of the promotion. It's good. Just in keetagamu aka budget, but if you can do it, it's the best thing you can do for yourself. Ng'omuyimbi, it's beautiful. Keetagamu obudde sanamu akasente. I've done it before, by the way. Nali ngenzeko Tanzania nenkola media tour. When I had songs with Zuchu Mbosso, nagenda ku media tour.
Tanzania. I've done it in Nairobi, Kenya. But it's good. Era kyonna kyekikwongerako nnyo. Just olumu kitagamu akabudget n'obudde. Nti ojja kwetekamu ssente ogende mu nsi endala otabaale ate nga buli kimu kyakusasulira. But it's really important. Okay,